abatuuze ku kyalo Namatale mu ggombolola y'Ebweya mu disitulikiti y'e Mayuge oyinza okugamba nti baweddeyo bwe beesombodde ne beeyiwa mu maka ga munnaabwe Isaac Buyinza eyalumbiddwa abazigu abaasissidde ab'omu nnyumba y'omwenda amasasi era bana ku bo ne bafiirawo. We tutuukeddeyo tusanze ab'enganda z'abagenzi bali mu maziga. Ab'ebyokwerinda nga bulijjo bakedde kusalako kifo olwo abakugu baabwe ne batandika okunoonya obujulizi kwe banaasinziira okuyigga abalumbaganyi. Enjegenda okusinziira ku batuuze yabaddewo ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero. Amasasi ago gavuze emirundi 3 emirundi 3 n'afuluma pamba nafulime nga gamaze okukya n'afuluma nibana babanga abeeruye twatuuka. Twali Butidomu agamba nti yasitukiddemu okugenda ewa mulirwana okulaba ogubadde yagenze okutuuka nga ku bantu 9 kwakuba amaaso nga bakubiddwa amasasi. Ajira okutuuka nga aliwo omuvubuka amweta Beriki nga alimu bali ku benduulu ayegeirewo nakuba olwigi omwana yayigulawo abantu abo bakubire mu idiira awo bona kuba babere nga sawa za kufumba era ono oyo bayise mwene we bakubagana nkoko bamwagenda n'abaana bona ni mukazi we babakubira musasi. Abattiddwa kuliko nnyinimu Isaac Buyinza n'abaana b'okuli Eles Kafuka abadde emyaka 15, Rest Kantono we 13 ne Nicholas Musasiza abadde atemera mu gy'obukulu 6. Yakoze akomuko aleke kwongera kutirimbula abantu kuba balina abazira nsonga were muntu n'abaka yakuniiza koso oyo omulala yenka guwaniizaganya naye alina abaana abato n'akaana ak'emyaka 6 ne batuuka okayita kuwona. Ate abalumiziddwa kuliko mukyalo wa Buyinza Jessica Timugibwa n'abaana okuli Harriet Chozira, Viola Kyakuwaire, Helen Kisache ne Isaac Kitiibwa era bano baddisiddwa mu ddwaliro lya Mayuge Youth Center fo nga biwala ttaka. Kale tituyidiko oba bayinza okuwona oba tibawone. So nga ife ekitundu twafunye ekikangabwa eky'amaanyi twabanga era twasuze akanonga okutiisibwa kwabere kw'amaanyi nga niwo ko omuntu otigololake wenka ati obutyo okubanga ekyagwirewo. So tusaba gavumenti olw'ensonga oti naye yatugwire ku kukyalo etuwe security. Atubulidde nti abazigu bayingidde mu nnyumba ne batandikirawo okuwandagaza amasasi nga ye kyamutaasiza kwe kugwa kwamu ku baganda be ne yeefuula afudde. Yasookere ku baba era ku mama yatandikira kuvaanga nze naje nagwere ku munange gwe bakuba esasi yafiira nagwere nga zena nga nfiire yafuluma mu yaja nasituka naigala twakuba enduulu. Okusinziira kwa yogerera poliisi mu kitundu kino Diana Nandawula okunoonyereza okwakukolebwawo kulaga nti enda bwevudde ku nkaayana ku ttaka era nga waliwo oluganda wenjizibwa bitebye. Ne ssentebe w'eggombolola y'Ebuyanga Kamali Hussein agamba nti ensonga z'ettaka eryandibanga lyeryasizza bano abadde azimanyiiko. Twakakwata abantu 3 batuyambeko mu kunoonyereza ku butemu obwakoleddwa ku famire emu e Mayuge. Bye twakafuna biraga nti famire eno ebaddemu n'obutakkaanya ku nsonga z'ettaka era nga n'emisango baali bagitwala mu kooti nga girindiridde kuwulirwa. Fayiro zidiriwo editandikire Buwaya daje Mayuge datukaniko region nga nsonga ndala omukulu Buyinza abereye ku birendulu nti omusiri amaka agagali mu musirikale atenga muganda we atenga gabakontana nago aida ya mutiisa yamwegerera era tulaye tufuna report. Poliisi ezzenembwa ekonga olusu negoberera ebigere by'abazigu okutuusa ku kkubo olusu lwabwe olubulidde nga kirowoozebwa nti wano we balinyidde ppikipiki ne beeyongerayo. Abantu 3 be bakwatiddwa okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza kwayo.